Kama yebazibwe twebaza Katonda abakatwe Matters Church. Nze Reverend Flobia Ssebunya nga ndi ambassador kulwa Good Samaritan olw'Omusamaliya omulungi. Era kulwa Banaffe Ivan Mwesigye omukulu atutwala mu Good Samaritan genda kutandika mangu nnyo Sabbiiti entukuvu. Naye mu Sabbiiti entukuvu tukoleramu ebigambo bingi mu busumba bwa Katwe Matters Church. Twebaza Katonda kubanga omulimu agutandise bulungi. Era mwenanga bwe munajjukira tujja kukwatagana bulungi ng'Abakristaayo era ng'abantu ba Katonda. Nga tukoowoola abantu bonna ab'omutima omulungi ab'Akatwe Matters Church nti bwe buweereza bwaffe ate kaakati moto yaffe egamba ng'omukubiriza waffe Maama Sarah Kalyango bw'agamba nti tusimbudde era tuwadde omukisa okuva ennaku z'omwezi nga 4 okutuusa olunaku lw'omwezi nga 10 omwezi guno ogwokuna bwe tugenda okutandika okusolooza ebintu. Tukusaba buli alina ky'olina, oba bintu sente oba bikalu, alina ekintu kyonna kyonna tukyaniriza era tujja kusaba okireete mu ofiisi nzigule ey'omusumba. Ojja kireeta erinnya lyo lijja kuwandiikibwa n'ennamba ye y'essimu era ojja kufuna obubaka obw'enjawulo obukwebaza Banaffe Ivan Mwesigye waali era essimu ye bw'obanga onoowaayo nsimbi egenda kuyitaawo nga bw'ogiraba wansi egenda kutambula, ojja kuteekako ensimbi z'owadde era ajja kuzijjayo alyoka ataakuweereze obubaka nti esente ezo zifunise. Era okuwaayo kuno tukutaddewo okuva nnaku z'omwezi 4 okutuuka nga 10. Kaakati nga 11 tugenda kusimbula, tutandike okugenda okulambula bannaffe. Bannange tusobola kutuuka wa mulwadde kumulambula nga tolina ky'omuwadde, naye olina ky'okumutwalirayo naye naddamu amaanyi mu kusaba mu kuwaayo, nabo basanyuke. Tulina bangi abagudde wansi, tulina bangi abaweddemu amaanyi, naye kuno okusimbula kwaffe twagala tuzeemu abantu ba Katonda amaanyi. N'olwekyo tubakubiriza yonna gye muli abalumirwa Omusamaliya omulungi, abamulumirwa baagala okuwagira Abakatwe Matters, ate si mwekka. Tumanyi nti n'abalala gye muli n'abali ebweru gye muli era omulimu guno mubadde mu kukola. Kale no tubakubiriza mutuweereze bye mulina, mutuweereze mugulewo drops zammwe, tumanyi waliyo bingi. Kale buli alina kyalina w'oluganda tukusaba mujje tukwataganire wamu tukole omulimu gwa Katonda, abantu ba Katonda bazibwemu amaanyi. Ate ne munnaffe omukulembeze wa Good Samaritan naye tumuwagire kubanga obuweereza buno bunene ate bugazi ate tebukoma wano naye bukwetooloola kanisa yaffe yonna eya Uganda neera n'abantu. Ate era okuwaayo ng'Omusamaliya tetugenda kuwa bakkanisa bokka nti banzikiriza yaffe, naye mulimu ab'enzikiriza ez'enjawulo, mulimu bannaffe Abakatuliki, mulimu aba Seventh Day, mulimu Abasiraamu, mulimu ab'enzikiriza zonna. N'olwekyo ffe tugenda kukola mulimu gwa kulambula bantu, si kugamba nti tugenda Bakatwe Matters bokka, naye buli abantu ba Katonda gye bali ffe gwenteekateeka yaffe bwe tunaatuuka. Era tujja kulambulira mu zooni zizaffe weeziri. Jjukira zooni terimu Bakristaayo bokka naye erimu abantu ba Katonda abalala. N'olwekyo tubasaba mutwegatteko tukole omulimu guno era tubakubiriza abalisobola kuwolonga 11 tugendere wamu nga bulijjo bwe tukola tulambule abantu ba Katonda kubanga zooni ze tuyitamu nnene. Era tusaba abannaffe waliwo abalina emmotoka muzituwe tuteekemu ebintu tubitambuze, abalina pikipiki nammwe muzituwe tugende nga tukole omulimu gwa Katonda kubanga tugenda kuyingirira ddala mu byalo. N'olwekyo tujja kwetaaga bodaboda n'emmotoka tujja kuzeetaaga abalina okuteekamu ebintu kubanga zooni ze tulina nga ziddala, ate era n'omulimu ogw'okusembeza aba bali mu kwetaaga bwe tulina okusembeza. N'olwekyo tubakoowodde, Mukama abawe ekisa, Mukama abawe omukisa era nga tukolagana n'omulamwa gwaffe okugamba nti nammwe munaabeeranga abantu bange kale nange naabeeranga Katonda wammwe. Kale abantu ba Katonda tuyimuke tukole omulimu gwa Mukama ogutulagidde okukola kubanga tuli bantu be. Abantu ba Katonda bakola ebyo Katonda by'ayagala, kale n'alyoka atugabirira. Kale no tusanyuse nnyo era twongera okubeebaza nga tulangira omukisa gwa Katonda n'ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda. Buli agenda okutoola, buli eyatodde edda,
buli akwatiddwako omukisa gwa Katonda gubeere nammwe, gwongere okubalabirira n'okubagabirira. Katonda abatambuze, Katonda abayimuse. Bwe mutuuka ku luli nti mwaliisa mwanywesa, muligamba tetukunywesanga nanga nti kubanga twalina omukubiriza yatukubiriza mu nsonga eyo, era nga ye mwami Ivan Mwesigye owa Good Samaritan. Olitugamba nti bwe yabakubiriza ate ne muwaayo, n'olwekyo mwawanze. Kale balina omukisa abo abawaayo. Mukama ayongere okubagabirira, Mukama ayongere okubawa omukisa yonna gye muli. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.